Obisanga wano mu Munnyo ku 3 ku Salt TV wokka. Tugenda kubanga tweyongerayo n'Omunnyo ku 3 emboozi gye nabasuniddeko nga tugenda mu kuwummulamuko ya musajja mukulu Emmanuel Nyombi. Ono abadde ali mu kkomera ly'Ekitalya erisangibwa mu disitulikiti y'e Wakiso ku kibonerezo eky'okusobya ku mwana atanneetuuka kye yaweebwa eky'emyaka 10 ate bibadde bikyalibwa bityo n'addamu nate n'asobya ku mulala ow'emyaka 7. Omwogezi w'amakomera Frank Bayine ategeezezza nga Emmanuel Nyombi bw'abali mu 5 ng'agenda kwongera nate okunywezamukko ku kibonerezo ekinaamuweebwa olw'abalala basobole okuyigirako. Abadde ku kibonerezo eky'emyaka 10 mu kkomera Ekitalya mu disitulikiti y'e Wakiso olw'okusobya ku mwana atanneetuuka akutte omulala ow'emyaka 7. Emmanuel Nyombi ye yeefudde mu lyabuto era ng'ono okukwata omwana ono owokubiri bali batwaliddwa okutyaba enku ng'abasibe ku kibanja kya jjajja w'omwana ku kyalo Lugome. Nze nali siriiwo zaali ssaawa nga 7-8 nga ngenza okuleeta omusenyu gwe mulabyawo gw'embalaze. Omwana ono nagenda osanga abantu bakuŋŋaanya okukkuba era nalabira eri ne mbuuza kiki emmotoka etomedde omwana. Ne bagamba nti awo musibe amutuusizzaako obuzibu bwe buti ne bwe buti we mutabadde mu ddakiika entono. Musibe oyo baali batema wali omuti gwe twabaguza ogw'enku. Baali bakola mu firewood nga batwala enku eri ku prison. Bazadde b'omwana ono bagamba nti Nyombi yasendasenda omwana waabwe ng'amusuubiza okumugulira capati n'okumukuba ebifaananyi. Bagenda n'okukwata abasibe abo ne babazingako bayingiza munda nga n'essimu gye yali amulimba mbu jangu eno mu nsiko okukuba ebifaananyi ng'agirina. N'amulimbalimba nti jangu kukuba ekifaananyi. Kakati munnange engeri y'akawala kange wemba nga nzizeeyo mu kyalo nkakuba ebifaananyi ng'akalimbalimba awo ng'akagamba sembera mukkeeno okukuba ekifaananyi we yakazza eri ebbali yakakuba bukubi kiko ng'akakolako ebyambyoni. We twogerera bategeezezza nti omwana atandise okuvunda era nga bagala gavumenti eveeyo ebalwanirire. Ate nga tusuubira nti ku ekyo amateeka gaali yanguye okuyamba naye kati omwana yalumizibwa ate naffe ssente zituweddeko. Abasibe bava batya mu kkomera ne bajja ne bakola ebintu ng'ebyo eby'omwana ate nga babakuuma. Omukulu yabadde abakuuma wa prison yabadde ali ludda wa. Omwogezi w'amakomera Frank Bayine akasizza okukwatibwa kw'omwana ono n'awera nga bwe bagenda okwongera okukaliga Nyombi gwagambye nti abali mu 5. Kati bano be yalina tebaamanya nga bamaze okuddayo mu kkomera. Abazadde b'omwana baripootinga ku poliisi era poliisi n'etambula n'abazadde ne bajja ku kkomera olunaku olwo lwennyini. Ekirungi omuwala yasobola okulaba nti mu basibe yamusobyako ng'amutegeera era ensonga kati poliisi ezitambuza era agenda kuvunaanyibwa omusango gwa kuliisa maanyi oba kusobya kukaana katana bakwetuuka. Byakayanja Emon, Salt TV, Omunnyo.